Obviously ujjage manya gange atulaba akaseera kano ku Carlton Music nyongera okubeera nga mbabuzaako nembeebaza always okubeera nga mutu followinga. Yes akaseera kano mukimanyi mwene kitambula ekigenda maaso omwezi guno omukolo gwengedde omukolo gwa Rema Namakula asaako omwana mulenzi Dr. Hamza Sebunya. So akaseera kano nsobodde okubeera nga mbateeka mu vibe ya akaseera kako kubateeka mu mood kumanya kiddala ekigenda maaso anaddala nga Bannayuganda mutandise okwebuuza ddala ekituufu omukolo gunaabaawo oba nedda oluvannyuma lw'ebigambo bya Kenzo okuvayo n'agamba nti njagala mbeere part of omukolo guno and as well n'agamba ebampita njagala nzije celebrating ewamu ne mukwano gwange no ebintu ebyo bireseewo question mark naye nga atulaba akaseera kano ndisayidize nabbingo ekifo bakiyita bataka tuzze tutambula mpola tuvudde eri mu Kigwanya okuva ku Nabbingo stage then tujja mu Kigwanya kati wenjogerere saawa eno tuli mu kifo kye bayita mu bataka. So katemerero kaliwaawo kawanvu mukko naye nga tusobodde okubeera nga tunoonyereza paka tutuuse ku maka gano agogerwako okubeera nti ge gagenda okubanga gategeka omukolo guno naye nga kyenyinza okubanga nkutegeeza nti hype up y'amaanyi nnyo enteekateeka y'amaanyi nnyo bakola kino nakiri okulaba nti omukolo guno looking that colorful. So okuva ku bazimbi ab'enjawulo bali mu kubeera nga bateekateeka from wansi engeri gye balina okubeera nga bafaanana kala z'ennyumba g'amaka go ga kitiibwa kyenyinza okubanga nkugamba gwe atulaba nti gali reserved gali mu kifo ekiri reserved tegenyigiriza nnyo nga ebiseera ebisinga amaka g'osanga eyo nga geesudde mu maka ag'enjawulo amangi agano yinza okubeera nga go ga identifyingirawo mu kyalo we gali nti ddala maka ga njawulo ddala geesudde okwawukana ku maka ageetooloddewo go galaba nti geekasuse mu mbeera ey'ekitiibwa maka g'amaanyi ga bbeeyi okuva ku geeti ekwaniriza oyinza okuba ng'ogiraba awo nti si emu ku geeti ezisangibwa then otunya structure y'ennyumba nga tetunnayingira naye ogiraba nti si emu ku ezo ezisangibwa. So osobola okubeera nga kati gofuna vibe atulaba nti ekintu kino kigenda kubeera ky'amaanyi ddala amaka gatudde kuyiika zitta kuyinza okugamba yiika nga 10 tekisangika ddala kino okubeera nti amaka ge gatudde ku ttaka eryenkanidde wano weeriti olabira ddala nti buli kimu kigenda mu maaso bulungi nnyo bakulu bali mu kubeera nga bagattagatta wano ne wali okulaba nti buli kifaananyi kituuka mu mbeera ennungi ddala. So kyenyenda okubeera nga nkusaba njagala obeere ng'otambula naffe tubeere nga ate tutandika okubeera nga tufuna wano ne wali okulaba tufuna access munda mulabe ekifo kino kyo kitafaanana kitya abakibeeramu beeyisa batya bali ku ki enneeteekateeka eyimiridde etya asaako wamu n'ab'ekyalo kino ekya mu bataka ekisangibwa e Nabbingo bo vibe bagiwulira batya sayidi awo. Alright wana tulaba akaseera kano ngenda kubanga nyumyamukko n'omwera still ku bantu abeewaddeyo okulaba nti ekintu kino bakinyiriza okulaba nti kifaanawo ekitisofa ngeri gye tubajje yonna tuzze tubalaga nti ekituuse ku sayidi ya langi bo wano wamaze okubeera nga watemagana simanyi omukulu ono akikola tajje bali taata kalisebo amanyani ebampita iko ya John Bosco seo ekintu kino kimaze mu bbanga kinganda ebintu okola bya bumanyirivu ekintu kino nkiri mu kati emyaka 5 esebo wafunye otya wano omulimu oli obadde muntu waawo nnyo nga gwo basiigira langi oba weesanze mu bintu omulimu guno gufuna wano nnyina munange gwe tukola naye mu kintu kino yagufunye tukwatagana naye tukole ensonga omulimu guno tugunyirize naye kandowooza onyiriza omanye ekigendererwa ekyokunyiriza wano kigendera ekyokunyiriza wano manyiko kikyomanyi nti otunyiriza wano bagenda okubeera emikolo gya Rema manyikiddwa ng'omuyimbi serebwe Munnayuganda kikyo kyenyiza okwogeraku ekyo wendaba enkola gy'okozeemu emirimu gy'olwaleero ya buvunaanyizibwa nnyo erimu experience y'amaanyi oyongeddemu kali olw'okuba okola waliwo emikolo gya Rema oba okoze kusinziira ku bumanyirivu obwo okukola omulimu nze bwe mba nkola kunyiriza mulimu sikola nti lwa gundi enkola omulimu gubenga gubeera perfect oba gwani kyemba nfa mulimu gubeere smart naye ng'obudde bugenderedde bane munasobola omumala bino ebintu mu budde kuba ffe ebbugumu lingi nnyo kino ekintu tugenda kikwasaganya mu nnaku mbale bubazi kubanga tukikwasaganyiza maanyi twagala ekintu kibeere smart kibeere
faster era mu bbanga tono kijja kuba kiwedde eri munda nga bw'olabye wonna tuli mu kikwasaganya n'eri munda so far twatandise edda eri munda kati tuli mu kutereza wabweru then ekintu kibe nga kiri nakyakabi nnyo akatuleka oyongere mu maaso okukola emirimu gyaffe kuba gye sofa ogikoze bulungi nnyo emirimu gyo gikoledde ddala n'amaanyi yongera mu maaso okukola emirimu gyo maaso eno nga naffe twongere okulaga eggwanga ekigenda mu maaso saidi wano nga basajja bakulu bano bayoyoota ekifo kino okulaba nti kituuka ku mulembe gw'omukolo buli omu gwe yeesunze ogwa Rema saako ne Dr. Hamza Sebunya. Okay, kino kyekikomera oba bugwe oba ekisaakaate oba oyinza okiyita kyonna kyoyagala okubeera ng'okiyita kubanga kyo kino ekikomera kiwanvu ebyaddala luno oyinza okulugeza ku Lubiri sijja lugeza ku Lubiri olwani oba olwani naye kunze mu ntegeero yange ku kigambo Lubiri ndabira ddala nga ddala luno Lubiri ekikomera kino w'obeera nga oli Kampala ku City Square kisobola okutambula paka ku bitaala bya Jinja Road bwe buwanvu ekikomera kino bwe kiriko then we tutunuulira buli kati akasimbiddwa wano bukyali fresh bulungi nnyo naye nga kigambibwa ffe abatera okugenda ne tugula ku miti gino egy'enjawulo ebimuli bino eby'enjawulo buli kati kagambibwa okuba nga kaaguliddwa ssente ezaddala ddala ssente nno mpitirivu obuti buno gye ze bwalidde naye kati obalamu emiti egyasimbiddwa wano giwera emiti ebibiri nga gyasimbiddwa ku kikomera kimu okulaba nti kivaayo bulungi nnyo mu atuwawe ena gwe bayagadde ekikomera kino kirabikemu obudde gwo gukuze bulungi gwo gwavuddeyo dda enkuba eno etonnya esobodde okubeera nga egukuza bulungi nnyo then we tutunuulira buno pavement si bonna bwe bakoze wano olaba nti babukalalinze mu mbeera eyakabi white and black ya representinze then ndine kubo kigambibwa nti omugenyi yenna anaabazze ng'ogyeko ab'omunju ennyumba eno erina gates bbiri omugenyi yenna anaabazze ajja kubanga ayita mu kkubo lino lyolaba likkirira jajja okubanga agenda ayite mu gate ey'okubiri then yo ow'omunju ajja kusigala nga ayita mu main gate okubeera nga ye ekintu kino akikwasaganyizza eno abanaabuuza abagenyi bonna bajja vanga kyengulu eno babeere nga basala bakkirire wansi eri ekikomera kino gye kikoma so gate ziri bbiri naye nga parking olina kubeera nga ofollowinga kkubo lino nti ekkubo lyokka ne bwanaaba parkinzeeko side emu olabira ddala nti wajja sigalayo space emmotoka eyambuka ate era nekkirya gye zisobola okuba nga ziyita so kino tekisangibwa walala wonna wonna kisangibwa wano okusanga amaka weegati nga gayina oluguudo lw'ebweru ng'abamu ku ffe ze poloti ze tuloota okubeera nga tuyina e Kampala so kisanga wano nga lyo kkubo bukubo okulaba nti buli kimu kibeera mu nteekateeka ennungi nnyo yo painting session egenda maaso bulungi sinayogerako ko nabasiizi ba langi maaso ngenda kuba nga njogerako nabo batubuulire enteekateeka eri etya tubawadde ebbanga kyokola nga ekintu kino bakimaliriza kubanga lyebbugumu lyongera kubeera nga lirinnya enkya n'eggulu abantu beesunga ekintu kino okulaba nti ababeera part of the experience sinayogerako nakyalo oba muntu yenna ali mu nteekateeka y'okulaba nga tubeerawo bangi nnyo abanyumirwa emikolo naye twagala okumanya nti ye munnakyalo ow'ekyalo Nabbingo naddala kalo kano mu Bataka ye anaakola ate okubeera ng'abeera ekitundu ky'omukolo guno oba ye tebajja mubala ku mukolo guno abyonna n'ebisingawo tugenda kubanga tweyongera okubanga tubinoonyereza ku bekikwatako batubuulire bo bagenda kubanga bakiteekateeka batya sayidi eno nsobola okugamba nti ku lunaku luno yeemaze okubeera nga emala okusiigibwa obuntu obwo bulaba bulungi nnyo babusiize bulungi nnyo then sayidi eno endala yo tebannakikwasaganya bulungi bakasiigako sayidi emu then endala kiraga nti nayo bagenda kuba bakwasaganyayo naddala ng'obalaba nti omulimu guno bagukwasiza maanyi banaatera ofundikira omukono ogumu so tugenda kuba tulindira tulabe ate sayidi endala yo kiggwa kitya naye ngaawo era ndaba nti amaanyi mangi nnyo powers ze bataddemu okulaba nti ekintu kino bakikwasaganya go gakyali mangi olaba nti abasajja tebatudde ekintu kino bakikwasiza maanyi ndaba nti kigenda kuba nga kyanguyira ddala sikisuubira okusooba akasente mwekali nga woolaba so sisubiramu kino kintu kubeera mu kusooba konna naddala nga kize mu nteekateeka y'ekifo kino
tugenda kubanga twongera okubanga twogerako n'abakozi ab'enjawulo mwalabya setting amayinja n'ababuulira ne period gyatuwadde okulaba nga agamaliriza so simanyi banfunayoko kuwalanja atubuulire ebintu bino babikola batya banaye ekintu kino abantu bano bakitadde ku level ndala nnyo naye nga nze akyabannyonnyola mpulira ne wentuuse wano akagendo nkawulira kyokka ntambula kikomera kya muntu ya rabbi abantu balina ssente okulaba nti ekintu kino wallahi kiri ku level ya waggulu ddala gyenvudde wala ne gyenkyalaga wakyali wala naye nga nyongera kubanga mbawa kifaananyi ekigenda mu maaso wano wennyini enabbingo mu bataka ewagenda okuba bategekebwa omukolo gw'omuyimbi Rema Namakula. Alright, atulaba bano be bakulu bali mu kubeera nga bapepette ekifo kino bakiyoyota kyonna okulaba nti kifaana bulungi nnyo nga mbagambye amaanyi balina mangi nnyo ate beetegefu okulaba nti omulimu guno bagumala mu budde obwangu ddala balaba nti bakozesa obukugu bwa njawulo nnyo manyi bantu bangi mugera ne muleeta abakozi ku mirimu naye ng'ekigambo obukugu n'obumanyirivu temukifuddeeko naye nga kyenyinza okuba nga nkugamba ku bano bendaba wano nti obumanyi bwa waggulu nnyo bakozesa speed ya waggulu so tulina okukkiriza nti obudde bunaatuukira bagenda kubeera nga bamaze okubeera nga bayoyota ekifo kino mu mbeera eyakabi sofa byonna bye bakoze olaba nti ekintu kyonna kirabise bulungi nnyo atulaba akaseera kano tutuuse ku gate egambibwa okubeera gate ey'okubiri ku Lubiri luno nabagenja luyita Lubiri kubanga kyo kyansuseeko dda tutuuse ku gate ey'okubiri ngeno yegambibwa okubeera gate abasinga abanaba bazze mu side ya parking wanaabeera zino zi tent season ezigenda okubeeramu omukolo bagenda kubeera side zeno nga ekintu kino gye bakikwasaganyiza omukolo so officially gugenda kubeera kyemmange eno mu gardens so yino gate ey'okubiri egenda okubeeramu ebintu bikwatagana ku parking ebikwatagana ku nteekateeka y'omukolo kwegamba oba olengera ekifaananyi ky'amakeeri nti omuntu ajja kuvanga eri nga y'ow'omunju mu makeeri g'olengera waggulu then abeere nga akkirira bukkirizi ajje wansi eno ewagenda okubeera nga bateekebwateekebwa ye wali side za gardens so endowooza ekintu firo oyongera okubeera ng'ogifuna nti abantu bakeera ne bakola ssente zaabwe ekyo mukikkiriza bannayuganda nti abantu bakeera ne bakola ssente zaabwe okulaba nti buli kimu bakiteeka mu order tukyabawo ebifaananyi bingi nnyo okuva wano enabbingo mu bataka ku nteekateeka ey'omukolo gwa Rema Namakula ne Dr. Hamza Sebunya tukyagenda maaso n'okubeera nga tulaba enteekateeka engeri gyegenda maaso wano we tuli eno emu ku fence eziri ebweru naye ng'olaba nti ekyagenda maaso n'okuba nga eddaabirizibwa omukulu ali mu kikwasaganyiza ddala simanyi ago mayinja ge bayita batya g'oli mu kusiba Stone in picking. Yes. Amanya gwani taata. Nze bamita Mike Godfrey. Ekintu kino eky'okuzimba kimaze mu bbanga ki? Kintu eky'okuzimba zibazeemu emyaka nga 8. 8. Mu myaka nga 8. Myaka 8. Omulimu guno ogw'okuyoyota ekifo kino naddala omanyi ki ekigenda mu maaso ekigenda okubeerawo wano omanyi ekigenda obeerawo mu maaso awo manyi ekigenda kubeerawo mu mbagaani y'amaanyi ani yakufunidde omulimu guno omuntu yafunidde ndina mikwano gyange mingi wakuba nti ate ndina nalina experience muno nandini byokuzimba gano amayinja gano so mukwano gwe yakufunidde mukwano gwange yafunidde yankubidde kasimu ati tuufu ujja olabe ku mulimu kati omulimu guno nakulabye nenkulako sampling no mugaaga nakolaki nasiima osuubira kumala ddi ogenda mumala nnaku mmeka okuba nga omaliriza buno obulimu buno kumaliriza omulimu gye ngenda kumala ennaku zange nga 4 naku 4 ndikola mu 8 embeeme nezimaze bijja kuba binywedde bulungi bulungi nnyo bambi kale tweyanziza nnyo oyo omukulu omulabye awo agezaako okubeera nga asiba amayinja ago gemulaba ku kikomera engeri gye mugalaba engeri gye gavuddeyo yali mu kukikwasaganya okulaba nti gafaanana mu mbeera yo naye nga tuwadde assurance nti mu nnaku 4 zokka bigenda kuba nga buwedde bulungi nnyo ate era nga bukaze mu mbeera entuufu okulaba nti bunaalabisa bulungi ekifo kino tukyagenda mu maaso n'okuba twogerako n'abakozi ab'enjawulo naddala abali mu kuyoyota ekifo kino okufuuka ekifo eky'enjawulo ddala kozi ffe
tulaba wano ku maaso ekintu kyatabusedde ekintu kyalabisedde bulungi nnyo. Alright, akaseera kano Abannayuganda manyi mulindiridde okulaba ate ki ekiri munda kozi wano wabweru gyonna yonna enteekateeka tumaze okubeera nga tugibalaga abali mu kuyoyoyota wabweru bonna bababuulidde enteekateeka obudde babawadde butono nnyo okulaba ng'ebintu bino babimaliriza bulungi nnyo okulaba nti ekifo kino kyonna kirabika mu mbeera ennungi ddala. So akaseera kano nga sinnabayingiza munda ate mulabe ebiri munda, nsaba atulaba obeere nga osubscribinga olikinga osharinga otegeeza munnoowo nti Cavuton Music ye channel egenda okuba nga ebatuusaako buli kimu ekigenda okuba nga kituuka mu kifo kino kuva ku nteekateeka omukolo gugenda tambula gutya, omukyala Rema Namakula anayingira diwani ewaka okubeera nga yeetegekera omukolo, then tulabe enteekateeka okuva ku bintu byonna ebinaasettingibwa byonna mugenda kuba mbiraba ku Cavuton Music. Then still kyenjagala okuba nga nkutegeeza nti ow'omutima omunafu, simanya gwe ttiimu laavu niga, simanya gwe ttiimu ani, bino ebifaananyi by'omunda bigenda kuba nga bibakangamu koze ekifaananyi sofa kyo kyalaba ekyebweru wano. Tugenda kuba nga tukutegeeza ki ekiri muka ekiri waggulu wali, then tukuze ku kiri mu nsonda eyeeri, then tukuze mu compound efaanana etya, sente ezaateekeddwa mu kifo ekyo zonna tugenda kuba tufuna embaliriro okuva ew'omukugu waffe already yatekinze position, naye nga nkutegeeza byonna n'ebisinga ogenda kuba nga obifuna mu episode 2 nga tulaba munda ate ew'ennyumba egenda okuba nga etegeka omukolo gwa Rema Namakula nga ali mu kwanjula mwana mulenzi Hamza Sebunya obuzulujja gemanya gange side eno mbebaza okubeera nga mutugoberera ku Cavuton Music.